nti si byangu biibyo. Bannayuganda tebatudde, abasinga tebannakkiriza nti omukulu yakoseddwa. nga olaba awo mu kavidiyo bakulaga okugulu kwe baalaga okwakosebwa nti wano kwalinyisa, nga kyebagezaako okulaga nti oba oli awo ayinza okuba akola bya kiwaani. Endowooza z'Abannayuganda abasinga bwe bagamba, wadde munneefe abamu tetunnakkiriza okusinziira ku bulumi bwe twalaba omukulu bwe yaliko, era tukkiriza okuba nga yakosebwa era tumusabira atereere. Naye Bannayuganda okusinziira ku bino bye bagezaako okuŋŋaanya, bagezaako okulaga nti omukulu yandiba ng'alimba okuba nga byonna ebigenda mu maaso ateekeddwa okuba nga yeekoza bwekoza ng'abamu bwe bagamba, naye nga tugezeeko omusabira n'abalowooza nti bino byamutuukako kisobola okubeera ng'embeera egenda bulungi, naye era bagamba biri siriyasi.